Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alabudde bannabyabufuzi abateeka obulamu bw'abavubuka mu matigga nga babasigamu omutima ogw'okwekalakaasa. Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa abadde mu kisaawe kya Mefuga Kololo gy'asinkanidde abavubuka abagamba nti bavudde mu bibiina by'obufuzi okuli NUP ne FDC. Abavubuka bano bategeeza President Museveni nti olw'obutaba na mirimu basendebwa ne beegatta ku bikoosi ebikyamu kwe kumusaba nti abayunge ku nkola za gavumenti ezijja abantu mu bwavu. Museveni agambye nti eggwanga lino lyafiirwa abavubuka bangi nnyo mu kwekalakaasa kwa 2021 kwe kulabula bannabyabufuzi ababuzaabuza abavubuka abo nti bakikomye. They are very poor leaders because they endanger young people. Buying Zamukavi, it's not just Ubichamu, very serious Ubichamu. What they were telling you to do was very dangerous for your lives. Indeed, we lost some youth during the riots. So I'm glad you have now seen the mistake, and I have heard your memorandum. We shall see how to assist you. During the time of elections, donations are not allowed. We shall see what government programs which can help you. But those are not electoral issues. Obwakabaka bwa Buganda busabye abakiise mu lukiiko lwa Buganda bongere okunnyikiza emirimu gya Namulondo mu bantu ba Ssemunywa. Bw'abadde ayogerako eri abakiise mu lusirika olubumbujjidde ku Butikkiro e Mengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti ezimu ku nteekateeka ezirina okunnyikira mu bantu mulimu n'ebyenjigiriza kubanga gwe musingi Buganda kwetambulira. Mukubiriza abantu basomesa abaana kubanga ebyenjigiriza bwe bununuzi obwannamaddala. Education is liberation. Abantu mubakuutire okuweerera abaana bwe bugunjuzi bwe bununuzi obwannamaddala. Temukkiririza ddala abantu ennaku zino boogera nnyo ebintu ebyo mbadde mbiwulira naddala mbavubuka buno n'abatasomye bafunye ssente simanya biki abatasomye abafunye ssente bayi bameka balabayo omuntu omu mu bukadde 10 ne banokolayo omuntu omu bw'ati kati gwe omukisa gw'oli omukisa gw'embwa guyisa embuzi mu malagala embwa bwe beeyita mu malagala teryagifaako naye embuzi eyite mu malagala naye bakikanyugira enkonyogo. Mukuumaddamula wadde abakiise mu lukiiko lwa Buganda magezi bafeeyo nnyo ku bulamu bwabwe nga bakola dduyiro okwekebeza endwadde olwo bakole emirimu gya Ssemunywa nga balamu bulungi. Abakuutidde okwagazisa abantu ba Kabaka abettanire enko okulonda abantu abawuliza eri Namulondo era bawagire n'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Atutegeera naffe gwe tulina okutegeera obanga oyagala tukuwagire tubuulire bw'onolwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano sitwagala byakwekweka sitwagala batiitiizi tebajja kukuwa byakulya balekeyo bikuwa babadde babikuwa ebbanga lyonna wakula otya okutuuka awo obadde kubigabire w'otuukidde awo babadde bakuwa buwa ebyokulya ebizibu by'oyisemu bibadde bitono lwaki olowooza tojja kwongera kubiyitamu. Mbasaba eyo gye mubeera mwagazisa abantu enteekateeka z'Obwakabaka abantu be mubeera nabo. Omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ategeeza nti olukiiko lwa Buganda lwatandise okutalaaga amasaza mu ngeri y'enjawulo okwekenneenya enteekateeka z'Obwakabaka bwe zissibwa mu nkola. Nga tukola emirimu egyo twataddemu n'omwaka guno okutandika ofiisi ya omukubiriza w'olukiiko okutambula okulambula amasaza aga Buganda gonna 18 era ng'ogwo twatandise kaakati twakozeko amasaza 4 mu mwaka guno era tukyagenda mu maaso. Kaakati olusirika luno tubeera nalwo n'emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula era ng'enkiiko zino tuzitambuza mu kasirise. Ssentebe w'olukiiko lw'abaami ba Kabaka ab'amasaza Kanga Omulangira Ronald Mulondo agambye nti olusirika luno oluwadde abaami ba Kabaka omukisa okumanya Buganda weyimiridde ku nsonga eziwerako. Bagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka nga zino eziteekebwawo Obwakabaka okusinkananga okubaganyiriza okwebyo ebibusoomooza ate n'okugabanira wamu amagezi kwebyo bitambudde obulungi buli omu n'agenda n'ekyo kyateekeddwa okukolera mu kitundu kye okulabika nti Buganda neyongera okugenda okunywera n'okudda ku ntikko. Ng'abaami ab'amasaza bwe tujja mu nteekateeka nga zino tufuna ebyo kubanga omwami w'essaza asaza ebiva mu ssaza n'abituusa embuga ate n'ebiva embuga ne bidda mu ssaza. Kale kituyambako nnyo okujja okutegeera Buganda wa weeyimiridde ku nsonga ez'enjawulo ate ne tubizzaayo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bwe yatukwasa. Omukungu era omukugu mu kulima emmwanyi abadde omusomesa ow'enjawulo George William Kasumba Ddumba omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza Kooki asabye abalimi b'emmwanyi bakozese tekinologiya mu by'obulimi olwo kibayamba okwetangira ebigwa bitalaze.
mu process y'okulima emmwanyi tulinamu emitendera mingi okubira ddala mu kuteekateeka ennimiro okunoonya ensigo z'onoosimba okunoonya ebinaakola okulabirira kyosimbye okulaba nti kikula ne kivaamu naye mu ngeri eyo yonna tulina sayansi agenze avumbulwa mu bayita innovation mu kulima emmwanyi gavumenti etaddemu amaanyi research organization zitaddemu nnyo amaanyi kati ife abalimi tulinga nga ba end users ba technology oyo kiba kirungi ne tumanya engeri ki gy'okukozesaamu technology oyo. Abamu ku bakiise mu lukiiko lwa Buganda okuli omwami wa Kabaka ow'essaza Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala, Oweekitiibwa Damas Mulagwe n'Oweekitiibwa Isaac Mpanga munnamateeka ku lukiiko lwa Buganda beebazizza olw'enteekateeka y'olusirika luno era ne basaba bongere okubangulwa n'okulambikibwa ku nsonga eziwerako. Abantu b'emambuka g'Ebutambala badde tebalima mmwanyi nga beesibye ku ntangawuuzi naddala abeebudde ate n'awali ekibibi abeesibye ku mayirungi Katikkiro agenze abakyusa kati n'abalimi abo bagende nga basiiga ekifaananyi ekyo nga bakisiigira abalala ngaye n'abalala mwegombe ekyo kuba emmwanyi yo teggwawo. Obuzibu obukulu obuliwo bwa kutegeera mirimu gya Bwakabaka. Tosobola kutuukiriza mirimu gyo ng'omukiise mu bantu gye tubeera be tukiikirira nga totegedde bulungi emirimu gy'Obwakabaka bwe gitambuzibwa. Alipoota ekwata ku buzzi bw'emisango mu Uganda eraze nti abaana n'abavubuka bangi bongedde okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka newankubadde nga abasinga emisango gyabwe tegiyisibwa mu kkooti eza bulijjo. Alipoota etumiddwa Juvenile and Youth Crimes in Uganda eraze nti obuzzi bw'emisango mu bavubuka n'abaana wakati w'emyaka 12 n'emyaka 35 abenyigira mu misango eminene n'emitonotono omuwendo gwabwe gweraliikiriza naddala wakati w'omwaka 2017 n'omwaka oguwedde 2024. Alipoota eraga nti newankubadde obuzzi bw'emisango obuzze bukyukakyuka wakyaliwo bingi ebiviirako abavubuka n'abaana okwenyigira mu bikolwa omuli ettemu okwetta bo ng'abantu okwagalana okulwanagana okubba obufere okukabasanyizibwa mu by'omukwano obutujju enguzi n'okukozesa ebiragalalagala. Alipoota eraga nti obwavu obutabanguko mu maka emikwano emikyamu obutasoma obutamanya mateeka n'ebirala byemu ku bisinza okuviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera mu baana n'abavubuka. Professor Abudu Katende okuva mu ssettendekero wa Makerere asinzidde ku Protea Hotel mu Kampala mu kusoma alipoota eno n'agamba nti abavubuka ebitundu 75 ku buli 100 abali mu makomera ekyabakwasa gy'emisango gye bazza nga beeyagalidde naye nga ebitundu 4.5 ku buli 100 tebannasimbibwa mu kkooti kwozesebwa. Dr. Rogers Kasirye Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Youth Development Link awabudde gavumenti n'ebitongole ebikwatibwako ensonga eno okwongeza ku myaka egiwulirwako emisango gy'abaana okuva ku myaka 12 okudda ku myaka 14 kyongere okusembeza obuweereza bwa poliisi eri abantu ba bulijjo. Dr. Kasirye era agambye nti kyennyamiza nnyo okulaga nga abavubuka emitwalo 8,617 nti bavunaanibwa emisango egy'enjawulo naye nga kwabo omutwalo gumu gwokka mu 1,609 be baasalirwa ebibonerezo nekivaako omujjuzo mu makomera. Mutalike ku baana buno obuto bwa wansi babubuulire naddala buno bwa nansale bagende mu primary nga babubuulira kyovola ba curriculum education na ministry education bajje on board tubeeko kye tukolawo bakulaga bameka be bakwata ne bameka abamaze okusalirwa emisango tubali twogera kukoza emisango egitandikira ku poliisi counter ng'oli bamuleese abaana abayingira okubakyagi nga baba bangi ate bwe tutuuka eno okulaba bameka be babozeseza ne basalira enamba zikka wansi ne twebuuza kiva ku ki of course ku bimu ku byo bibadde nti emisango egimu bagigoba bagirismisi emisango egimu oli agamba okay kati guni nkusonyiye ne bawithdrawinga ne bavaamu abalala beesanga nti abalala nti tewali bujulizi. Kamisona avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka mu minisitule ekikula ky'abantu Fred Ngabirano agambye nti gavumenti yakwongera amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu baana n'abavubuka kubanga kizuuse nti n'enkola za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu nazo tezituuse bulungi ku baana n'abavubuka. We address social injustices, gender inequalities, crime when children are below 2 years. That's when they start investing. But for us, you can imagine when we were in primary, we had guys who would steal our parents. Even now, my boys come, they say our other parts have been restored. They say, but how can you be in a school like